Mulio mubawoza sente za Pentagon niyo Bujinga aliena azimba chichi ekizimbe chicho kikula ku supidi mu sente za Pentagon era nze mbasasira bamuja muddawo mu Pentagon wa sente za mwezi zino zitokomokera eno era singa mbadde mwesinga nalekerawo ziwaayo mukirabye ekizimbe kya Pastor Bujingo was project yeyo musonda musimbi gwammwe mubona banaku kungiriza ekizimbe kyenzimba mu America nze Bujingo ka video kaliko ekizimbe kiri mu America moro nene eri mu kuzimbibwa omukazi ng'ayogera kuli ng'alinga akakasiza ddala kyayogera okumanya erinnya lya Yesu lirina amaanyi ng'agamba laba ekizimbe ekya Bujingo laba ekizimbe Bujingo kyamaliriza mu sente zammwe eza Pentagon naye nga bw'okiraba kizimbe kinene nnyo sente ze twakaŋŋwanya eza Pentagon simanyi kye nsobola kukola ku kizimbe ekyo nabadde ngenda kunyiiga naye nga ni Mukama nkwegayiridde sivanga mu nsi eno nga sizimbye mmolo mu Amerika mazima kubira Mukama engalo ez'amaanyi kubira Mukama engalo ez'abaggulu mu linnya erya Yesu bannange kantwala omukisa guno nfuuka mirembe ebaze mwebale kunjagala mwebale kunjagala ne Yesu wange mwebale kwagala Yesu eyampita mwebale kwagala Yesu eyantuma mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okweyiwa ku Kanani mu nkuba n'ekumusana mwebale okweyiwa ku Kanani ne mujjuza olukuŋŋaana lwa Good Friday Setaani talina kyatakola abantu bonna ababeera bazze babeera babiwulidde nammwe mwenna nga be muze n'ebimu bye mbagamba mwe mwansoose okubiraba naye ne mugamba nedda oyo musajja tumwagala Katonda gwaweereza tumwagala Yesu eyamuyita tumwagala mwebale kunjagala mwebale okuneesiganga mwebale okuneesigisanga sente zammwe mwebale okusigalanga munjagala Sitaani talina kyatakoze mwebale nnyo mwebalire ddala nfukamidde kubeebaza mwebale abazze mu Good Friday mwebale abazze mu lukuŋŋaana olwo mwebale Katonda kibabalire mwebale abajja mu nkuŋŋaana zonna mwebale abazze mu service eno mwebale abali ku Soloti TV mwebale abali ku Soloti FM mwebale nnyo nfukamidde munda n'ekungulu mu mutima gwange nebaza Yesu namwe mbebaza nebaza Yesu namwe mbebaza nebaza Yesu namwe mbebaza nebaza Yesu abasumba abakadde b'ekkanisa mwebale nnyo mwebale nnyo mwebale kwagala buweereza bwange mwebale kussaamu kitiibwa amafuta agali mu bulamu bwange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale Katonda abanjagalire Katonda abansasulire ekisinga obulungi Katonda abankolera obulungi obutali butono Katonda abalwanire entalo zammwe aziwangule Katonda abawe ebirooto byammwe abituukirize Katonda abakola obulungi obutali butono mu linnya lya Yesu muggyemu obulamu obutaggwaawo mu linnya lya Yesu ffenna tufunemu obulamu obutaggwaawo in the name of Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you. mwebale Mukama ekitiibwa kibe gy'oli Mukama